emmeri yabbira mu mwaka 1708 ng'aliko ttani z'ebyobugagga eby'omu ttaka 2 yiino ezuuliddwa wansi mu nnyanja. Toseguka ndikuviire ku ntono. Emmeri eno yabbira n'ebyobugagga eby'omu ttaka ebibalirirwamu obuwumbi bwa dola za America 20 Ku mmeeri eno kwaliko ttani za golodi, muyite zaabu, silver n'ebyobugagga eby'omu ttaka ebirala eby'enkizo okusinga dayamondi, nga bino byaliko obuzito bwa ttani 200. Emmeri eyogerwako nakugambye nti yabbira mu mwaka 1708 mu bitundu eby'e Colombia, naye ng'emmeri eno yali eggwanga erya Spain kubanga balumbira bwe bagituuseeko wansi mu nnyanja gy'eri basanzeeko bendera z'eggwanga lino erya Spain. Wabula nga yabbira e Colombia mu bitundu ebimanyiddwa nga Kategana mu mwaka 1708 n'ebyobugagga eby'omu ttaka ebibalirirwamu obuwumbi bwa dola za America 20 ng'ebyobugagga bino byaliko obuzito bwa ttani 200. Wabula amawanga okuli Bolivia, Spain ne America mu kaseera kano gatandise okukaayanira ebyobugagga bino nga gagamba mbu ge gasooka okulaba emmeri eno. Wabula yadde nga biri bityo, Colombia yo ng'akafu nti teri ayinza kugijja byabugagga bino mu ngalo, era egamba nti ekisanja kya pulezidenti Gustavo Petro nga tekinnaggwako mu mwaka 2026 emmeri eno erina okugalulwa mu mazzi emwanjulirwa mu butongole nga n'ebyobugagga bino kwebiri. Bijjidde mu kaseera nga kati ebyabulira wansi mu nnyanja bitandise okuzuulwa nga bannasayansi bakozesa tekinologiya omukambwe amanyiddwa nga sonar scanning abayamba okuwulira envuga y'amazzi agalimu ebintu wansi nga yanjawulo n'envuga yaago agatalimu bintu wansi, era nga gye buvuddeko bannasayansi bakozesa enkola eno sonar scanning ne bazuula ebibuga bafalaawo b'Emisiri oba bakabaka b'Emisiri bye baabeerangamu ebyakkirira wansi ku ntubo ya ssemayanja owa Mediterranean emyaka mingi nnyo emabega. Wabula mu mwaka 2015 eggwanga lino erya Colombia lyalagira balubbira baalyo bayingire obuziba bw'amazzi bagezeeko okunoonya emmeri eno eyali egambibwa okubbira wansi mu mazzi, era bwe batyo balubbira bessa mu ddene ne batandika okusaabala amazzi gano. Mu ngeri eno baagenda okulaba nga bagwa ku mmeeri eno, era baakomyawo obubaka nti bazudde emmeeri eno ng'eriko ebyobugagga bino byonna eby'omu ttaka era nga biraga nga bikyali biramu, era nga bagamba nti emmeeri eno baagisanga nga yabbira mu mazzi gano mu buwanvu bwa fuuti 3,100. Wabula ng'ezimu ku faamu mu ggwanga lya America zigamba nti ze zaasooka okulaba emmeeri eno nga kale omunyago guno balina gugabanira wakati ne Colombia. Kyokka gavumenti ya Spain nayo egamba nti balina okufuna ku munyago guno kubanga emmeeri eno yali yaabwe. Emmeri eyogerwako yabbira mu Juuni wa 1708 ennaku z'omwezi zaali 8, wabula nekkirira wansi mu nnyanja ng'eno egambibwa okuba nga yaliko abantu 6. Yali eyitibwa San Jose. Wabula America egamba mbu mu mwaka 1981 yazuula emmeeri eno wansi mu buziba bw'amazzi, wabula nga yali tesobola kusaalimbira mu mazzi ga Colombia. Bw'etyo obubaka buno yabutegeezaako Colombia nti emmeeri eno yali mu bitundu byayo, wabula nga yagitegeeza ku kakwakkulizo nti olw'okuba yeesoose okulaba emmeeri eno, Colombia bw'egijjayo balina okugabanira ebyobugagga bino wakati. Kyokka Abasipanishi nabo bagamba nti ebyobugagga bino babirinamu omukono kubanga emmeeri eno yali yaabwe. Wabula Bolivia naye egamba nti ebyobugagga bino ebirinamu omukono kubanga bannansi baayo be baakozesebwa mu kuyiikula ebyobugagga bino ebiri ku mmeeri eno, gamba nga zaabu, siliva n'ebyobugagga ebirala. Kale nno ne Bolivia naye egamba nti kasita Colombia ejjayo emmeeri eno nabo balina okufuna ku byobugagga bino, nakugambye nti ebyobugagga ebiriko bibalirirwamu obuwumbi bwa dola za America 20. Kale nno ng'amawanga gano kigavudde gatanula okukaayanira emmeeri eno olw'ebyobugagga ebiyitirivu ebigiriko.
98.8 CBS FM.